Mukina ekitundu ekyokubiri kye twolekera kijjayo amakulu ga Uganda nti okaaba bwoseka ng'oli mu Uganda oba ng'oli munnayuganda. Tusisinkana omuko asitusa okugenda ku buko nga balina obusungu ku mukono ne bagenda bamutega akatebe ke bali sure nti kamenyefu. Omuko n'akatuulako. Kiki ekyaddako? Lwaki sikutwala mu kitundu ekyokubiri ne bannange? Nali myaka olwo nga 15 nga sikyagana kunkuba. Nali nze nakowa pressure nali nakowa gasiya. Ndaba nayawo simera kiddako nga ndabye ddala sina kiddako oliga yali ampeera namwejjako nze era ntege ebibatu empa paako loliza la kalema bayenza obunyiriro sala nnyo kuntega ebibatu nga ndaba sinagenda kumpeerera. Ndiawo batandisa okuntwala nga osigalo bawala be bampite ewaabwe mbukuumu abaana kati n'ebinyiwa oba abakusibula ngodda kusomesa kwaladde ekitabo nali ngamba abaana kakati nengamba nzi nenyimuka nengamba sikanzije nengende wa esi oli mukwano mukazi watutte ku ssente kibikibishi nga sisa kikukola nengamba esi nkuwe sidda waka olwo nno nze naveewoka nga siina na plan nti ndidduka nenva wano nedda gambeera wa esi nga esi yali yadduka ewaabwe olwedde yali yamusegi ng'ayina ewuwe nga ewuwe yewali lubuto olwo boyfriend we yamufunisa olubuto yali abeera awe nga bamuwa ku boys quarter nga wasula ali boyfriend we naye yali mu bannange bano abapangulukufu bambi mwana mulenzi w'ommula mirembe mukama k'omuzi mirembe yafudde omwaka ogwo oguwedde yava ku accident motoka yagwa nga bagenda kuziika ne bafa so ngangamba kati ogenda kulonja kwanza mwana gwe sidda waka biki ng'agenda ayitayo boyfriend wange olwo nno nze neekwese mu nnyumba sawa nava jjukira eri ku mulimu saa nga 4 kati olwo nno ziri 9 ndi awo sinaadde olugoye olulala sinaadde ebibiri kwegamangaza simanyi na biki biŋŋamba siddaka naye ng'ate nze kwegamba nti kino kiba kinumba nkakasa nze saaga ngamba kagenda ayitayo oyo boyfriend wange udde waka otherwise sigenda sikyayagala kukunyega woba ng'oganye okudda waka nambuulirira no yasooka nambuulirira nga wono kakana nambuulirira ng'oza gwabulira ne muka siddayo ngaba kati ogenda kuddako nze ngenda kuyiriba ngenda kati tandika bulamu ye time yessaawa nangamba ogenda kubuyiribira nangamba nedda nkuwe ssente ezo ddeyo kati nno okimanyi nti nali maze okyuka olwo ssaawa mmeka zaali 4 ezekiro olwobudde bwayise dda bali bakomyewo dda ng'abaana tubatulyawo nga baana bazze abato abazzukulu basanga babuuza abeeno ganti gyali eno oye taliiwo mwana taliiwo sorry ndikagira nekayitamu neneewunza koye taliiwo wano bikiri abagenda sawa olwo nnyo olyangamba nkwesente konze siddayo tozimba nayomba nangambye ddayo waka nze kati waba toyadde waka nkwasonye tonoonya biki sikumanyi konza maama amba n'agenda mukudda tuyina olabamu abo bawala basenga waliwo omu yali bweru ebyobiseera kati baawe yali mukwano gwange ejje ate ne muntu mukulu ne mukwano gwange ng'ejje yali mukwano gwa boyfriend wange kati nga naye ajja nga bambuulira naye kati ogenda kukola otya mwana gwe Jennifer ogenda kukola otya ko nze nkubule sidda njagala munfunira omulimu ngende nkoli oli yali ampogganira mu boyfriend wange anti angaye mpyairo siddawo kunyega biki watoze waka ngakakkana nali ndi awo nno tuli mu saa 6 budde wiisi nga ndeetedde essimu ngamba essimu eno yino natekamu ne layini sawa yakuyiriba njagala nga banfunira omulimu nti ogenda genda masuba kyalo yali akolera nalukolongo yankuuma cause olwo ngamba kale naye bambi oyo gayi mukama ansonyiwe namuyisa bujja mu maaso kubanga ye yambeererawo okuva mu ntandikwa olwo ndi yamala neyeewunza n'afuuka mu midboy teyansuula kubanga era yankwata nambuulirira nga wamanyi nti mukulu kunze teyali mukulu nnyo yali muvubuka ninga ku myaka ansingako ddala yantuuza nangamba
bw'ova mu mikono gy'abakadde bw'oba ofuuse mukazi togenda kuddamu kuba mwana gy'ogenda okubeera yonna ogenda kuba mukozi kwajjukira n'omulimu gwe bakufunidde ogenze kukola waka. Ng'onoonya fanicha ow'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart ebbanda. Twogera ku ntebe, dining tables, ebitanda, center tables, sideboards, shoe racks, fanicha w'omumafumbiro na buli fanicha yenna gwe wali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale fanicha akuweesa ekitiibwa. Tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart ebbanda. Olina fanicha wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja. Okumanya ebisingawo basange ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisuusa Girls oba yogera ne Mama Aisha Najjemba ku noti 7 noti 5 6 9 noti 3 essimu noti 7 noti 5 6 9 noti 3. Aisha Furniture Mart ebbanda. Kwajjukira n'omulimu gwe bakufunidde ogenze kukola waka. Naye weekuume beera omwana omulungi era weefeeko nja kuba nga nkuwuliziganya nti kale tenasuula yonna gye nnaganga nkubisa nagamba oli otya tukole tutya biki ino mwana wa mugagga mwana wa fande kati amugamba naye nga nze gamula bwondaba bwoti nga ndabika bulungi kyenakola nga enkeera tuli ku kyalo nokwendigisira bananga ku kizindaalo bananga ku kizindaalo gundi abuza olaba bino ebintu ebiyimba olumbeza tukola bwati nga bagenda okubika omufuko bananga ku kitundu olwobutaake abataake nga tuyiteeyo panya bwali bwakiro nga ntwala mpaka nalukolongo omukyala alina botiki mukyala sireeya bantwala omukazi sire queen mumunayi atutuuka omukazi yanjagalira omayinze kamba buli komanyamba bwentuuka wantu njagalirwa ne wano ndi ku muwalabu naye nze bwontuukako tosakiriza nti ndina muwalabu no siringa ali ku muwalabu naye mukama yanteekera ku bwatyo Katonda kye yampa era nkyebaza akinzije kati wemala okikozesa kiwone ku baana bange babiri bati mu bulamu kakati kazi ekiro ng'avuga yali avuga Harry yanjijjukira tudda waka yali namba 2 mu maka mwe yali era bambali bapangisa apartment yawe enamasowa mu kikajjo naye nga bawe Haji yali nga alina amakaaji Haji nga musajja mukulu alina supermarket asante weeri naye yali nga ayagala nnyo kino kikyawa wakyali kito naye nga kimalaaya oyo omukazi laka yali malaaya nga ali yeetolera ebweru okusinziira ku story yalina abaana ng'alina omukazi omuwala omukulu nze nali naye muganda we yali ayanjudde ninga oli omukazi omulaba bw'otosakiriza nti oli mwana we enyumizako ku story ye naye sijja kugendayo eyo ng'alina abaana baali mukaaga naye nga buli mwana alina bataata nga 8 bannange nga tubeerawo kati eyo story engeri gye navaayo eyo kubangireke kale nabeerayo emyezi gyalinga 5 kati omukazi oyo yatuuka n'ayagala kwegamba mwe natuuka waliwo omwana we yali yakabula nga ndi myaka gye gimu naye mwana yali yaseguse nga nze ngenda kukwata nkwagala nga bwe nandiyagadde omwana nga oli kwalaavu gye nandi mutaddeko kanjireke kugwa yamukuba emiggo n'abula agenda neyeefumbirirwa tomubuulire naye yanjagala natuuka nangamba sikyagala obe mukozi ngenda kufuna eyo nina gyenjagala ogenda osoma enviiri ng'oddawo n'okulima emijo nga bulijjo tugenda kufuna anti kati nno ebiseera mwangambira mumanyi kye nakola kyemwe natambukira bayiba yakiŋŋamba leero enkeera yali yangana oyingire wa neighbor waliwo omuwala ali mukwano gwange kyanaati kyoli yonna nkwagala nnyo bannange naye simanyi balankusanga nsobola okutegeera manyi kiba n'erinnya lyenkwesiza mu story eno naye nga gyoli yonna sikujjukira nze bannange simanyi bwankutonabo nti yali mutoolo naye mwagala nnyo kubanga yambeerawo mu biseera naye yali musege naye kale nalowoozanga nti nina muganda wange kyekintu nakifuna kwegamba nze wenava ewaka sirina kye nalina baganda bange simanyi gye bali sina namba zaabwe nali bwentyo nga ninze kambulamu kati bwe nafusanga oyo omuwala naabanga muganda wange kitegeera kati laba nno mbadde nkyakunyumizanga egyenvaayo eyo omukyala agenda okufuluma bwati nga ndi mu nnyumba y'abandi sitaayagala mulaga nti wendi nenneebwegayo nankubira amasimu nengajjako nankubira nangejjako ate jjukira nali nnyingidde ku gy'essimu yange gye bali bakakyajinga kasimu kange. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services,
gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi. Gife ebbaawo gwaffe abakyala. Obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke. Bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tuyina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tuyina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Olwo nedde charging size yessimu. Essimu yange abaana be bagisuula mu mazzi baawe. Alabika yali agala kunkwana naye nange nali nkyalimu akatala. Yajja n'angamba essimu ye eriwa. Kwanza essimu abaana bagisudde mu mazzi. Kwe kungamba ngenda kugulira smartphone naye togigamba mami. Tomugamba nti nze nagiguze. Ate ndi esajja lyali kkulu. Ate lye lisajja kiraka balina balwadde kyokka kale nga lyagala kuŋŋamba. Iba nange anawona. Kale. Naye saali liwingi saagala basajja b'abantu nze. Byagala basajja b'abantu. Namanyi ate nkwagalira ebbaawo. Kakati bwe yayomba ennyo nakoma ndoza yali ayagala mugambe nti mami nsaba kunsanyuwa kati kyenakola nga mugambye eno w'amakanika kanika semananga yayomba nalwayo kubanga yalwa wabweru nga tali mu kuyingira mu nnyumba nziruke mu nnyumba nsobole okujja. Musaba mulaga nti ndi mu nnyumba y'abantu wena ddala nga akwata ebibyo. So ssaawa 2 budde buzibye saawa zaalinga 3 ya naye mulowooza nze obusiru wange nfe kyomuga ndi mami nsaba okunsonyiwa namugaa kale nakwata bintu nga ntunuulira. Kale yalumwa ate naye yalumwa nga nkwata ebintu ngoye zange. Ajja nati mugaa ngenzi nakuira boyfriend wange amugaa nzija nti ate kiki jangu kale naninda kukuba kyokka naabeera wabeera waawe nga nti nzija. Kukyalo kwenzira mujjukire kwe gwaffe kwenkulidde bamanyi nti oyo muwala wa Gondi. Nze nayingira nga 5 kitundu singira 6 nga ntuuse mu kyenge. Ntuuse ekyaddondo. Gaye wange namusanga nga ninse nga tugenda bulungi kati ku boys quarter zange nga tuwakanya nga nyingira. Nnyo wayo bakuuma obukuntu nga tubeera mpola. Atudda mu bintu byaffe tubigendamu bwe tukka ensozi. Tuludde okweraba ate nze nali sikimenti nsobola okufunayo omuntu omulala nze ngamanyi nina bba yanooyo. Bwento bwe nali nina okulowooza ngamanyi mbeera n'omuntu enina obanga manyi gwe bantondera. Ate tewali yanvumako yankubirako nga ndi eri namusiba nanvuma mbugoye kiro yagala kujja nakundaba gwolooza nze siyagala iki kati nengambako oyo mukwano gwange Jonati nengamba kati gwolooza mboloko wamuwa luli ebiri byaggwa toliddamu konzi kati kino munaawe najja nagaanduza kanimala eggoga ate ye yansookeraku olwo olunaku babuulire olwo banfunira omulimu tugende olwo banziramu banfunira omulimu oyo gye nga ntwala eyo eno okuli ne university eya Lubaga okuba basomesa kukwelesoma kwena ngenda okukolera omu ya ntuukawo nga alina bebi ngera asobola kwali ku ssomero ku mayumba g'essomero naye nga balaka balina amaka gaabwe beera ondabirira bebi naye oyo omusomesa yalina omusajja ba yali mulalu yajjanga n'atuula mutebe n'antunuulira katanyitemya nti oba omulaba atunula eri no nga ntunuulira banange bambi nno olwo nkula olwo ndi myaka nga era emyaka jjukira eri saalwayo namalayo emyezi ng'ena naye nze nga simanyi nti n'omwezi gugwako ne bampa ssente ate nali nyandibadde ntegera nti kati gwedde kubampa ssente mulowooza nze nga mbimanyi kati wano mukungu oba omukazi yali ati yambuza bakuwadde ssente zo konza omwezi gwaweddeko
nambuuza emyezi gy'oggwako ddoli 9 wadde ogwako 5 konze bannange nze munneeze nga sibimanyi nti nali sikolangako ndi bangole bansasule sabifanako watu tebansasulanga nzira bulungi ewaka ngako nantwala Lubaga gayinga beera ntunuulira omusajja nga amalako emirembe omusajja oli yalinga ntunuulira mukazi we taliwo olwagira n'akifuula nti kirina buzibu nga mukyala abeerawo omusajja nantunuulira bw'ati omusajja nantunuulira nakanula banange ofumbiro oli naye yafumbira ekintu kye kati nze gwe mulaani enkula yange ndi awo ndi mweru nnyo obweru bwange buli kugambibwa nakyo siga nti waki buli omu ddembe ly'okufuna obweru ng'ejja bwagala mu ddembe lyo okupaminga enviiri n'oleka ebirevu kale nze ndi mukazi mweru siri muwanvu n'esiri mumpi ndi awo nina akafiga kange sikadine nnyo ndi awo ndi mutini bwe nti waggulu ansi ndi munene we bati wano wentyo kama bwati kuyantonda kagamba kale era bwondabako bwoti sirabika bubi ngira nange bano okwefaako nkumanyi nnyo naye era yantunuulirako ki yakigamba obanga teyangamba nti kino kati nali nakola weeks 2 omukazi nadda nangamba soko onaaba oyambala engoye tegeka n'ebintu nga nalika nonangoye nakoze musango kakubira jenga janona jenga mubuuza kiki by the way kumacha ku olunaku nga tebannangamba nti ngenda kuvaayo banzize ewaka nali already nalonze 5 wabweru awo nenjikuuma sagimuwa kakati omukazi oyo yali agenda yali mwakunsasula ng'emitwalo 6 era yagimpa mwattu nga nakola weeks zaalinga 2 n'obutawera era munaye nnemeesa kukozesa tobadde na buzibu nawe twatuukawo nga bakandeeta yantwala ku musaayi ne bankebera bulungi engeri gye nagenda okukuuma omwana omuto maye omunaye temwerabiranga bakyala mwenna n'abaami waleeta omukozi waka alina okukuuma abaana mwena omumukebeza kubanze wali neiba wange abaana be bamamubira empisa ez'omusaayi omwana oli yeesikanga omusaayi nga gukuba abaana n'abalwazo omukozi bantu balina emitima so yankebeza bulungi nga ndimulaba kakati nkomyewo ono jewe yajja okunona nga mukazi ansasula obusente awo kajjukira nalonze n'5 ati nga mpaza emitwalo gyange 11 nga nvuga nga kati omanyi olwo ejjukira mmaze weeks 2 nga mmaze okulaba omulenzi wange anga mugamba sigenda nonfudde nengenda bantwalawa onnamwaya mu maka ag'omujaso mbwe nakola nga wafande sijamwogera naye era nga bwe kiri natuuka waliwo abakozi babika bingi amaka gali bakuumanga makuumi waliwo bana abajasi waliwo ono alonda omuvubuka we bamuyitanga Andrew bambi yali mwana teyalina muvubuka Andrew bambi abo bonna abantu bensanze mu bulamu saabajjukira sibajjukira bwe mbalaba ate lwaki yali Andrew omuwala bamuyitanga ani omuwala yali musoga omuwala oyo omusoga yanjigiriza nti nina okugira bino ebintu by'abakyala nawuliddeko abiyita ebinoso wano kugamba nze abantu mubulamu benze nsanga buli omu nina kyebadde ngenda muyigirako ate sikisitera nnyo okusanga abantu babi kati oyo yanjigiriza kati ngewaka waliwo n'omuwala omulanga baleeta muleete bamuweerera yagenda akusoma n'asoma nengera bannange gali amaka namunyarwanda musosoze maama we kati bwe mbatuuka mbalowooza ndi munyarwanda olw'enkula yange n'endabika okitegeera kati nze ennyumba wali ewaka wabweru tukagala House Boys Quarter mwina okusulamu abakozi ebiki waliwo ne jjajja ewaka bajjajja yali mamawaani simanyi nakumanya banange kati ewaka awo yalina omukyala abaana bana be yali yazaala naye nga mulimu omulenzi oyo yagenda n'azaala omwana eyo gye baali bazongere wali ennimiro zaabwe n'azaalayo omwana we bali bamuyita Sofia naye omwana yamuzaala mu Muganda kati omwana oyo baamukwata ne bamuggyako Omuganda oyo n'omuleeta ewaka naye ng'era tebamuyisanga omwana ewaka ng'era tasula mu nju ennene banange kakagazi kali mukama nsonyiwe sijja kwongerako nnyo kwa kakyala kamunene nno
kamanyiwa kantama kaddanga ku mwana ne kamuvuma kyukira nze ndi Muganda balooza siri Muganda bavuma Abaganda nze ndi Muganda nze simanyi waki nfaanana nti ndi Muganda yeah cause tata wange Muganda oba kati nga binyiiza buli wovumu nze nno omuntu yenna avuma amawanga nnyiiza naye kazi oli yalinga avuma nnyo mbuli kuzala Muganda omwana wange kuzunga bannange bakazi abanakubakwana mubakwana omwana we kyokka omuvubuka mukulu ku muwala gwe yazaala omwana we bambi nga abeerawo kati nze omwana we nabeeranga naye mulomu mwe nasulanga mu kaddeeka ng'asula wansi nsula waggulu Sophie bambi saana mmujjukira yali muto nno nnyo ku bebi yali muto myaka nga 5 awo ng'olwo nze nkuze alina mukuyiri wansi neno ebyo byonna ebiseera kababule nze nga siina nti nfune omulenzi ate nga obulamu nali ntandise okwetwala mu obudde bwonna neetwala nga siina mulenzi mulala watu saabirina ate nali njagala nnyo no gaayi saabirina kakati eyo mba nkyakola nkola kati ennyumba baali basosola abakozi bali nga tebayingira naye mwe mbabuulire munansonyiwa siri mu kugera bantu b'abandi naye wali ewaka waliwo wano abajaasi bannanga abantu balina ennaku ate bana bakuuma banene era kyenva mulanga abo abajaasi bakuba abantu emiggo balina ennaku baba n'enjala ebivu bibaluma ensirira ebivu otulo kugamba ne bakolera bamuyisaamu amaaso kati beekyawa tomulaba okuwujja omuggo nakukuba amasasi ng'omuvuma ng'oba omukolaki benyiwa bagira oluusi tebabawa mmere bannange oli bambi abajaasi abo bajjanga ne bampita ewaka twalina buli kisolo twalina ente nga wanene awo ebunamwe wali wanene saidi eri nga waliyo ente zaali ntini naye nga bazifunamu amata kati nga baleeta ebifene ne tubisalaasala oba ebyo ebintu bya ffene ebyo mbuliddemu ffene oba byebiki kati nga tubiwa ente ebikuta kati embuzi then kyetutayinawo zezino ensolo kakati nga omanyi kye bakola babajaasi bannange bisalawo omuntu nogaali ne mumundu bannaye wakitiibwa naye ye mbayisa mu maaso bambi baali nali mbaagala nnyo kubanga balina ennaku abakunyumiza tetusasulwa bannange nga babayisaamu amaaso kale bambi si kirungi nga bambi bali ebintu olaba badda mu ebyo ebikuta bya muwogo bemba mwawaasi nga babikeketa nsonyiwe emboozi y'abajaasi nsigaye aginyumya kuba nje kuseka buze zisitole njidde naye abo abantu balina ennimiro nga bagenda ngende bayita amatooke twalina galagi ng'ebeeramu bintu ensawo z'obuwunga ensawo z'ebyenyawo nga tusitookinga nezijjula naye ng'ekyannumanga wabweru waalingawo abantu kano kalowoozo nga sinnabatandika bannyonnyola esiteeti eno wendi bakantu baffe mulina omuze ogugamba eyo wala naye nga weerabidde buli omu alina obuzito bw'ensawo bwa njawulo obuzito bwo obw'ensawo buyinza okuba tebugenda kuleeta tugeze nga wano wendi nga obuzito bw'ensawo tebugenda kukkiriza kuyingira mu miliyoni 5 n'okwamuka oba kale n'3 so nga enfunayo esobola okukkiriza oggula ettaka okukkirizisa oggula ettaka tulina poloti eza miliyoni 4 tulina ez'emiliyoni 10-15 n'okwambuka it doesn't matter nti oyo toyagalayo mulina omuze ogamba nze eyo saagalayo naye nkubuuza gy'otayagala ogenda kuteekayo ki mu bwangu obw'ekitalo n'oŋŋamba ngenda kuteekayo ennyumba z'abapangisa naye nga tudde mu mazima bakilanti baffe mpaayo ekitundu ky'omanyi nti yo mu Uganda awo teri bapangisa wabula waliyo mayumba g'abantu bokka residential bano abagala okwebaka abazimba amayumba gaabwe ag'obwannannyini oyinza okuba toyagala tugeze wa mukambawo ekyokulabirako tugeze abava efort client asoogamba efort wala sisobola kuzimbayo n'omugamba oyagala kuzimba kinagamba njagala nnyumba z'abapangisa n'omugamba bw'oba gwe tosobodde kusula fort ng'oyagala teekayo nnyumba z'abapangisa fort munene fort alina town fort alina amasomero fort alina ministry ez'enjawulo nti omuntu osobola okubeera nga tosuzeeyo naye mu fort mulimu abasulamu
mu Bulengeri ennyumba z'abapangisa wonzizimba si gwe agenda ozeesuuliramu. Kitegeeza ab'oku kyalo abeeyo community be bagenda osula mu nnyumba zooki ez'abapangisa. Kati w'obanga omuntu yenna asobola okukola choice yono agamba nze nnina wenjagala okusula ekirooto kyange kyakusula Muyenga, gula Muyenga. Naye w'ogamba nti njagala zimba nnyumba za bizinensi, mukwano gula w'osobodde, ensabo yo weekuteeka. Oyinza okuba osobola okugula ettaka mu 2026 ng'awantu awo osobola okugulawo, naye ate mu 2028 tosobola kugulawo. Nze ŋŋamba kikole kati, muvemu ebyo ebintu ng'ate kaninde omwaka ogujja. Tandika kati, mutumanye enkola yaffe tukkiriza kibanja mpola. Era siinayo omuntu gwe asobola kuvayo n'agamba omukazi oyo yammanja nammalako emirembe. Nedda, abamunze embeerabira n'obbeerabira. Oba oliawo ng'olyakuteredde ku ssente nakkubira mbunze yagula egindi n'omugamba kaale naye nga mwalagana emyezi 4 mukwano ng'akubuza omwaka n'akuteeka wali. So temutya, tandika kati ofune ekintu ky'osobola okugula kati, kubanga ate mu maaso ettaka mulimanyi lirina value. Wabweru w'ekikomera kyaffe nga waliwo abantu eribbalira ng'olaba bambi abanaku biki, kale esiga abanaku nti bava mu bantu. Naye ng'era olaba nti amaka waliwo abantu abeetaaga ebyokuli, naye nga ffe tukuŋŋaanya emmere eyo bagenda mu nnimiro ne bagirya ne bagiyiwaawo neeyengera ne mugikasuka wabweru ne mugiwa embuzi ne mugiwa ente bannange nga tebasaagiwa bantu. Bannange oli omukazi ng'akula agamba nnyabo nazaala abaana abanyirira abagagga biki akakazi gwe. Kale nze yantamako kubonyabonya bantu nakukosola. Nze nebbanga namala omwezi mu kitundu naye nze nemubyaza simumanyi oyo mukapande. Namulako omulundi gumu ng'ate yajja naye tolola emmanju n'ansanga. Nambuuza gwani? Nefukamya amugamba seera yali muweeya. Agamba gyendi gwani? Nkozi nze gundi okola ki wano? Naye nze ndi okola gubeera wani yakuleese. Nambuuzaawo ebibuuzo. Jjukira nali mwana muto nga neetaaga okuba nga nsoma. Nambuuza tosomako? Nze nsoma. Olwo nno nze we najja wasabaga nadduka ewaka ndi olwo naye nadduka tuddizwa kanaga nze nsoma neweerera. Kati ebiseera mwe najjira nali muholidde nga mbaga nsoma naye nze nja kuddayo nsoma ewakuffe. Kati ebiseera ebyo banjagala nnyo kuba nze baali balowooza ndi wa tribe yaabwe. Omukazi omwana w'ewaka nga ngenda ndwala. Mu kulwala waliwo omuwala yali yanoba ewabbawe nga yetafumbirwa ndowooza yali yansobera nga mukulu nga mwana kujjawo nakubamu ekiboozi. Era nga banneebuuza baŋŋamba bano abantu abalala bano abakozi kibani tekibangawo. Banyumya naawe mbwatu oyo asinga obuzibu. Naye gajja nakubawo ekiboozi ne tusaaga. Nga kimanyi nnyo nga mpusoko jjo nsiga ku oyiro ku magulu. Babiba n'amagulu nga gabakoga amanene gaba gabaluma. Kati nali nalwadde ekizimba mu nkwawa. So nalwadde ekizimba mu nkwawa ndi lubuto nze nno simanyi. Olwo lundaga sayini ndwalamu awo omusojja ngejja amabina amagulu n'esooka ngejja sikini neyesika banenze nanyirira nga simanyi lubuto. Ngenda nenge ndwala ekirwadde mu nkwawa. Kizimba kino kinzimba omukono waza nkyasagulula bannange nga akatukutwala embula tukujjanjaba olwo nno zimaganze nzira waffe mu nesonyi. Awo ne bagamba nedda kati oyo omwana ngamba naye nti maama abadde ategeka ayagala kuweerera. Kati oli omwana gwe nasanga nga bamuweerera maama yali azze nga amututte yali yatudde siniya 4. Kati nga ngamba okimanyi nti basobola okukuza mu kifo ky'oyo kuba oyo tagenda kukomawo. Konze mugaye saagala. Banne omukazi yanyiiga maama waabwe mukama wange nga mugaye ngenda naye wali ewantwalinga baliko ate sina buwalabu. Kubanga nze sinaba kufuna ku mbeera wano buwalabu ebbanga limmaze. Ate nga nze nno emyaka 2 giweze. Naye nga nvuga nga mugankaba boyfriend wange nasimu nno baali bagingana nga njikweka teeka mukalayini kubanga newese mu bulangiti. Baali banga tebaagala bamasimu kubanga wali oyinza okuleeta asimanga abakesi sinabiki. Ngira nkyajasoma nga mukube mukanzija ndi mulwadde nga banvuga omukazi oyo yanvuga yali agenda mu nnimiro yeeyo anvuga ntuukawo kwali eri nga nyambuka nga ngenda eyiyo nga namusanga mukwano gwe yali yapangise eri enju gye twagiriramu okusooka katunyumyemu nga ndi mulwadde nebakaawo nga tugere mudwaliro nga ntwala mudwaliro Wankebbi
kabangamba oli musujja so nga bamukubira omugamba jangu nze bangambye musujja so lubuto ng'oli nga ngamba ddayo genda mu nju nzija ngamugana mune lubuto ayina lubuto bannange nze ndi waka neeyagala nebaseemu wandeetera obutunda mwana gapulira musujja ko yini gwe tugenda kukola tutya ko nze ate kuki ko ye goluza ki ekikulu mune mugamba bange musujja nangamba gulunga mu lubuto hey nalwalirawo biri oba bino nayindwadde musimu omusujja sona ndi mulwaddemu ekizimba ekizimba kyali kyanzimba oba kyali kyavaawa naye nze ngamba nina perfume gye nabbeeyo mu kisenge nenjeekuba deodorant sina perfume nenjeyisaamu kyaka yanzimbya kuba nali sibyeyisangamu wasa ekyange kiwadde kyagala kujja nga enkwawe waze bweti bakitunda kyabika anenga kyenuma bannange we bangamba abantu bange nti ndi lubuto emanya nti enkuze bibyo naye nazo nga ndi mukwano nakulirawo era ebyo omuntu ofuna oto n'otakula nakulirawo ne mani kati ndi mukulu nekaaba mugamba afudde tugenda kuddawa naye mumanyi nti nze nakaaba naye ate nasanyuka okufuna olubuto kugamba ate nali musiru nkangamba nfunye okuwummulira nali nkoye okuzunga nga saagala nakukola bana nali nankyali muto nga sinaba kutuusa kukola nkoye banange ate yebunamwaya twaza okuka 11 oza okukoota egula ebigwo bwogweri anti otandika ofumba banange tufumba ebimere ozunga eki banange byali byannyo nali nakola nkoze obulamu bwonna mbubadde kugamba obulamu bwonna nga tebunyumiddeeko kubanga nkula ewaka nga ulya obanga usigalo kino gwe kiri gwe banange newaka wali wantamye ekintu kimu ffe senga bafalaika yakulange waabwe banaku nga ate nze by the way obusungu obungi ze naawe binabaga senga affe either yali munaku oba yali mubbi mwagala nnyo naye omukazi gwe njogerako omukyala naye omukazi oli yali yantamye ekintu kimu buli kimu ngawoza okibbi bannange nzisaga omuntu anga nti obbi bannange nza omuntu yenda banga nti obbi anzijukiza embeera y'ewaka obbye kino nga tekiriwo simaho kibbye webikulenda be bannange mpulira njagala kukuba era naye nakajja wano by the way mwezi gumu omukazi nange amabijjiwel smuggled kyekikyoka ekintu naye ntuusekwana kubuwalabu nakaaba naye ndagala byokka tebijja ate nze munenze wenkyuka nfuuka kira nenkyuka nemani kati sikaaba nina okwerwanako naye bamaani babiira naye nali nkyuse era ne balaba kukala zange kikyo nsobola okukola tebaddamu nze siitibwa nga owoggana alaali na bawalabu b'emiri erimba owoggana gundi gwolino tebintuukangako era nze sikyasaba kiyumba kirala kuba sisuubira ninsa ofuna ennyumba egenda okumpisangaeyo sigisuubira no tebampogganira tebamboggolera tebanvuma ebintu by'okundagiragira ebinkulako waya kuganza obulamu bwange bwenti ekisooka nze nkaaba kale kwegamba wano bankuze ekyejo sobola kufuna njunda era wenjingamba nti kati njita ngenda mirimu gintozuba gyaki nga sijja biyumba gya muwalabu sikyabisobola nemba size wa buwalabu nsofuna ennyumba nga si buwalabu kakati nkomyeyo abantu bange lubuto olumanya obulamu butandise gayi abeera waabwe ejjukira ali mu boys quarter akyasoma olwo alina mwaka gwakubiri campus yali alina emyaka 3 ntandika obulamu obwokuliriba nga ntwala ewa mukwano gwe alina girlfriend nga bantwalako eyo mbeerako eyo nabo banzibuwaliza obulamu nempulira nga bantamye banka ezo naaba ate no bali wakola kitofu naye nze bisibyagana 11 geno yiwa amazinga neeyira amazzi lumu nazirikira ne mukigonzi oli yajja nampalabanya nga ninga ategeera kumaca nantwala mu kigo nanjira amazzi nengo wali nze bannange nze nga byantama ate baali bantamye ekintu kimu bali abantu oli omuwala bali ayagala kunzita nga mpa walaji bayitha nze naye sinywanga ku walaji nga ngama ndi walaji n'akawunga nibanange ate ku lubuto wemba n'olubuto lwange nga luto nsibya mukyere nze olubuto lwange lwonna nemba sina paka luzaala sagala mukyere gwa boyiro kumpunyira mukyere butto nga mpa kati ze siyagala kawunga obulamu bwange
kankubulire nze wakati wakola tuli akawunga emererwa nze siyagala olaba nti bino byetubeera nokira n'obujayo akawunga muludo kale nze sisaana kayoya saagala kawunga kankwasa obusungu ate no sirika kuvuma mmere kuba abantu bangi banganya kawunga neza kawunga kukola kankwasa obusungu tekampuliza nnaku neza ebinkwasa obusungu kagaane kafuuka obuugi tekagaana okugenda kati eyo nali nalabira ebizibu n'enzirukayo kati ebyo ebiseera yali yasigalamu ennyumba ya mukwano gwe japangisa mukwano gwe abeera safaari yagenda era sebateero zina abeerako nina mu ddwaliro bankezeza ngende mbu ku ddwaliro nnyo eddagala lutonola myezi 2 nengenda nemuvuga nangamba jangu ndi wano wagundi ewakawoona ngenda wenatuuka banange nali nemwe mbabuulire nali njagala omusajja namune okwagala kugenda banange nze yajjangiri najjukira teyateranga kujja gye eri yantwala banange nga mpulira obulamu namutunuliranga ne mumutwekako bwenti omutwe mukifuba nemugamba togenda nate saasigala wano ne bambi yambeererako nga naye oyo omuwala yalinga amanyi okuŋŋamba ebigambo mbu batu wetuva ofuna olubuto gaya batakyakwagala kandi kukola bayabo ngabeera ngamba ebigambo ebintiisa kati ngaalinga ndaga nti omusajja ali mu mukwano naye teyayita mukwano kituufu kyayita teyayita kakwana akakozi akakazi yanumanga kati bwe nagenda ne mumusanga ye namutunulya nempulira essanyu lwe lunaku nali ndudde okwebaka nayingira bulungi obuliri naye nayingira tewempa lubuto mpasagala bintu byagendamu basi byagala nebaka yankwata bulungi mu kiwato nanyweza nambika nebaka nze lyagenda okugenda onyuddali nebaka okuva ssaawa zaali 3 zenatuukawo mpaka 11 nga nazuukusa ku 11 nga zikooli nga sirya nanti mbala obuto nywa amazzi gabuguma eyali anyirira nakoga bantu bange nakoga nefuuka dikeretoni mbe nga nina amaaso nga nina omutwe nga ndi awo nga nswaza nali ndabika bubize mba nina olubuto lwange luweza emyezi nga 3 omuganda yomanyi kangere nonye muganda wange kwatu ndi lubuto ndi ku kyalo ndi lubuto wenfa natandika okwerabirira nga nenkwe kati kijja tugenda kugenda wakati weyanjule ye wammwe naye simanyi kigenda kudda kuba kyonna ekiddirira kuba kati olw'olubuto sikyasaako kuuma nzeka neraliikirira sikyebaka konze kubuulirikanya nenoonya sisita wange nali nyange nanoonya sisita wange notoka ya sisita wange gyeyali yapangisa gye nali namuleka gyantwalayokko mama afolo dwe twamuziikula eyo gye twali twamuziikula sisita wange omukulu mutaata oli mama gwe yakuza nadde nyumyako wali mundandi yantwalayo twaziikeyo maama twagenda muziikeyo nga tumusengula tumuzza ewaabwe yantwala nesenga nga yali nga tayagala nnyo baganda nga kunsembera nga amayindozo wanja bagamba ebigambo baba antwale nina kuddamu mukolera mirimu nga bafuula mukozi anyway kati nagenda ewa sisita wange naye nze nalina obwongo bantu bange kubanga nze sinalina butya wenna natuuka bulungi musisita nga yali yapangisa mu kiyaaye kanjogera linnya kikatwe kati ye katwe nga yonjiyaaye nenze banayigayo nte nange simanyi nagendayo olumulundi gumu enkeera nandinyisa nenzira ewaka bannesekayayomba waki wagensa naye kugambya bamanyira bagala kutwala lwakuba nkubuzisa biki naye munne nagendayo nze simanyi butya bwe nagendayo olwo nno nsingiirira abantu bange ndi lubuto ndirinze kana mulenzi tayawuwe abeera waabwe jadduka najja neeri netwekweka kati nno ekyaŋŋambisa nti kangende wa sisita wange mukwano gwe yamulekera ennyumba olwo mwe tubadde tubeera nze eri namukasiiddayo mukwano ate sitinette yali yambagaba mu mikwano gye omuntu oyo eyakoma mu siniya ey'okuna njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugattako okuva ku bbaluwa eya siniya ey'okuna kubanga wo wagenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino ng'agamba nti olw'okuba namala siniya 4 sisobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at all. Kyetuva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo akoleyo certificate mu early childhood development. Kitegeeza nti ajja kuba omusomesa asobola okusomesa nga mukugu ayise mu batendesa abakugu okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo. Omwana mujje ku level eyo mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira jana presenting awantu mukama n'agiwerako omukisa buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye n'afuna certificate mu early childhood development
ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute Ekireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi okugezesebwa okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde nga bw'olaba ku screen, munoonyeeko mwogere ebisingawo, otandika ddi, biki by'otandika nabyo ng'oyogedde ne Dr. Sarah Walusimbi ku WhatsApp, mukubire direct calls omusinkana Ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Mugasiddayo kati ate mukwano gwa njagala ko mwana gwe ngenda kujja ne girlfriend we kati nga buli mwana okukwata mwagala nnyo okwetegula yena ddayo naye boys court ewaabwe. Kyokka nno naye yali talowooza kupangisa kiri akoze. Omuntu oli mu campus mwaka gwa kubiri toli mupangisa. Yali anababikiza ebyo mwana. Kakati ngenda toka walije nagenza okugenda omuganda wange ntandika nno banoonya nga yasenguka. Bannange nagwawo ekigo. Wabula essimu gye namuka namugamba nti yasenguka. Nenzijjako essimu n'entambula n'ensanga ekiralo ky'ente. Mwalimu n'ente. Nti nga mweziri mu kiralo n'omusana gwaliyo ndunga ekiralo si tekitobye mu busubi. Mulimu ebite ate nze nti ente n'essaa ziti n'ennyingira ekiralo n'ebaka zaali ssaawa nga mukaaga nadde nga zingira 12 nga ndi mu kiralo nebaze bajja abantu ne baza okusa ne mpagamba ne mugamba nkubulire ndi mu kudda kyabajjukira oli ali kumpi komawo ndi nnya nenzirayo naye nti nakola namba nkule kati ngenda kugenda emita ewasenga wange oli omulala gye bagabanira sijja kwogera linnya. Jjukira tuli ku kyayi wasenga wange waffe ntyayo wasenga wange ntyayo mugambe ki kye nakola mpa ssente nga bagenda ogululu gwe baneeze bairo gwe nagula gwenga kanti pa bane banagula kaki na kalwedi akakateteyi ngate nze mutini nakogolokana banange ate omuntu yali abadde kano akabina yakagenda oyina engejja ofuuka oba kadda ku mutwe banze kadda wasa bannange kali akabina simanyi gye kali kalaga ngabunda ate nali nafuuka muntu bwe nafuna olulunga ate kati emyaka emitovu gyeyoleka munenga ndukwata nze naye wasenga jjukira twavaayo ddanga n'emyaka gyali 5 kati nolonzirayo simanyi nayo kubanga nze simanyi butya bwe naye bwe mumanyi butya bwe naloza nti kange ndi wasenga oyo yabampa ennamba ez'abano baganda bange kubanga ebbo ye yabakuza olwo nabo baavaayo dda buli mu yapaala mba neebase nze ninka oba yaloota maama ndoza obanga ndaga nti genda emitala maliyaayo gyofuna obuyambi owe yanenjasamu genda wasengawo gyofuna obuyambi bana mwenga ndikwata ngenda wasengera naga taxi ndeka ku stage ngenda ku stage nga ntambula nze nga ngenda ndowooza birowooze nti twavaawo ne tudda wali bane nentuuka era by the bino binanga biri wano senga yambuuza nga bamaze okundabula buli kimu kiteredde nti watuuka atya ewantu ko nze neetwala bona tebakkiriza embuuza ni yantwala bamanya nti nga nze neetwala basenga baali awo waliwo nomuzukulu nga ntuuse nga nsanyukira naye batugamba wabula abannaye omunange obadde wa biki ng'okoze bwoti bw'obeera konze bwenti bwembeera n'okukula nkuze so ndi tumbo mutandika okutondikawo sagala azinasokaali sirya nnyama temumpuliriza buto aka yategeera naye teyanyiga nga mbagamba neze kyagala kumpa ku nnamba ya gundi yawono gundi ne gundi baganda bange nali ngenda nasula nno bampa ddayo emmere bagasirya nnyama nga bampa amatooke gokka nalyo ettooke lyange ate wali tewagwa mmere ensire mu ndagala bansibe era nze bano baganda bange mbalaba tebalya mmere eyo mbusimu gitokoseza alisimu mu bikutiya no please emmere ye eriibwa mu lulagala mbazibansibe kubanga we bakulira batwaali nga nkwata nga mugamba mumpe nnamba nti bane tetuzirina banene nga nfudde nze ngenda kuddawa naye ono omuzukulu nangana naye munenzi oli nadde nga njogera ne ku Facebook nalaka yampa ennamba katuke banakukebera ku Facebook nga kweri nagikuba neyitamu ne mugaa gimpi mukwata ne mugaa gwe bikibatanga yasanyuka yo ne mugaa nange gwenzirako yennyini sister nangamba oliwa banange tukunoonyeza ebbanga ekyo kyakutuuka nze ndi wano ndi wasenge eno biki nga yennyirawo ina transport konze ye ndi Busega ndi eno nga ngambo ina zikutuuse Busega nti nange kaninye kati jangwe Busega nawe linnya oveeyo gye Busega twesinkane nga alinnya nga ninnya
gajje Busega nga nnona muganda wange olwo bulamu tubutandise bwajja kunnona Busega tutula mu takisi agenda laba basembeza obunyama bagasembeza erinnyako biki nkambuuza lindako ng'omujja sagala bimpunyirire nkambuuza oli lubuto gwe nga weekana sakwanza yangambirawo kwa takisi yimirira mukwano nga tugifuluma ng'asa kutwala omusajja ng'owenkana bwe tugula bw'ofamu oli lubuto oli muto amba nange biba biswaza ate nga naye yali muto ng'olwakubira bano ababiri bakulu abawala agamba bannange naali lubuto biki kooli nti bannange mulinye bulinnya temugenda gayaazi nga tugendewo oli mukulu wa omuwala tutuula awo twali basatu bana tuyogeramu awo fekka abawala balezi babakubidde n'abasimu ono alabise bakubidde taata alabise biki begambye ddala senge eno bamukubidde ndi muwala we alabise byali biki bikyali eno kati nga tunyumya nga twogera nga bamubuuza omulenzi aliwa nti ali wano nga bamukubira bamugamba enkya jangu nkikala sajja tubambi naye yagala ati ngenda kusasulira omuwendo by the way omulenzi oyo byonna byabawo nekiva kati namugamba nsaba onsonyiwe ekyo bikimu teyansuula teyanneegaanako bannange teyanneegaanako nti nze nedda no terwaliwo ate nga yalina obuyinza obudduka obunneegaano gandi nze nedda omuwala yagenda yali yazunga kati mmanyi kyaba olutasibanje biki yajja enkeerawo olwo yali yalina okugenda ku Makerere teyagenda yajja ne tubitulamu kyokka bambi bino ebyana bikulu byange tebitegeera byamuwa akatebe nga kategula sajja watu yali atudde katebe ne kamulema kamulima ennume y'ekigu bannange kyokka bambi nebiseka kaali kambireko ebyo mayiga naye bambi omusajja watu n'aswala ne tukkaanyawo olubuto naagala nti zikyasalawo kyengenda nakyo kati tebatugamba nebambuulirira oli mwana muto ojjamu olubuto otandika osomali ebyemikono biki ngenda kukuweerera nga ono baŋŋamba nenze obwongo bwange bwaŋŋamba bwenzijyamu olubuto gayi wange agenda kunkyawa ate nali mwagala nali mwagala nnyo era bo baganda bange beewuunya nnyo okubalaga nti kati nakyawo nnyo omusajja oyo nga tukyawaganya ngamba agasobola kudda mubegeno wekiba ki bannange bagamba kino kiki kubanga nze nabagamba nguyo omusajja ali bakimanyi mwogerako netema emiranga kakati netubeerawo luganza oyo omusajja yali talina mulimu nti akola mulimu bwe buti tyoba asoma akola abo abaana bamamizi boyi nnyabwe abawa ssente ate bonna kati yafuna omulimu akola mu bbanka mulimu gwe yagufuna bannange kati mulimu njogedde gwaki ekikazi gwoyasa anyway kakati bwe baamala okwawukana mu meeting nze nga ngamba sisita wange ono wensigadde ono omukulu nti nkubulira mujja munsula ngenda bakolimira maama ate oyo yalimu olulokole yagambiramu bivuddemu n'abako yanagaba embuto tubiveeko tugambe senga nti omuwala yalabise naye meeting tusalewo ekimala ekisalibwawo bamwe mukazi we olebyo okujja mutanero bitubikomyawo amazima olubuto nalindwaga nalowooza nti nfunye ekintu ekyange mu bulamu nalowooza nti nze kubanga nze mu bulamu nali sina kyange sayina taata nga gyalina nga simulina sayina maama nze sakolako na muganda wange nti ono wuuno nkuzeeko naye nawulira nga bawulire nakula mu bulamu bw'okulaba nga sina kye nnina nga ndi awo naye nze nali muto naye nze olubuto lwange wadde nga nalufuna ninga nti kati nfunye ekyengenda okufuna okutuulako ewamu kati ndi wano naye nno lwagala we nali ntadde era nze njagala nnyo omwana wange mbaagala nnyo naye mwana wange mbaagala nnyo ya baana banyabo era kyaddako nga bakubyase nga meeting biki gayi nno nga tannagamba ku nnyina yadde muntu n'omu ewaawe nti n'omuwala ali olubuto biki meeting ng'etuula ku Sande kolo nennyini lwagamba nnyina nti maama nina meeting nafunisa omwana we wagonda olubuto ayita wasenga biki nga bajja nayo oli omukazi bakwano egamba kino kyebikiro yampita ekyebikiro kiri awo kitegeeza kiye ng'ekintu gamba ng'ekintu ekibi ekinaakutuukako oba gamba yalinga ngalaga nti nze nfunye olubuto ekibi kigenda okubatuukako mu nsi kale mukazi ganamunaemu ku ssente zange naalya yampisaamu nyamasa teyanjagalako oyo omukazi teyanjagala nko yadde simwagala nze oba kati mwagala
kubanga yateredde omwana nze kugamba omuntu nti mwagala simwagala muteeka kubanga nze omuntu wakola ekintu ekibi ng'oli lubuto tosaba kimusonyiwa ate sisobola mwesonyiwa bwesonyi naye simusonyiwa kati yabyogera nti buto saayirabira na kimu yajjagaye mutabani we yeegaana olubuto otherwise ye tazaala mu bakopi sima biki naye teyanneegaana namugamba lwange yambuuza olubuto lulwe kwanze ye omukazi nagamba nga lulwe ki nga wadde wagenda bagambye wadduka seewasenga ngagamba nabba sente n'enziruka nembagamba ate naye yabaga teyali lubuto ate n'abagamba olubuto lwange sigenda kwegaana sigenda kusula obunaaniza bwange kyonna kijje kuwakonsiba bansibe nga tetusobola okuteesa olwono taata atamanyina ku mwana taata wange yali tamanyi nakummanyi naye nga ndi wa muganda waawe asolinyayo 10,000 najjawo tamanyi naye ngaawoza ngenda siba bampe sente ibiki kyoka asaba nnyini naye mmwe kambabule mwamukimanyi nti omuwala bw'afuna olubuto abewaabo w'omulenzi bakola kati nga olwo meeting bwe bakola baba balina omumusalira ebintu tireeta kino nze tebaasaba nze bamuwa bampawo obwereere ko tebaasaba nti tukusayidde sente $2,000,000 oba kakadde yadde $2,000 tewali omukazi we yalaba nga beekazi bamwekalizako amugamba oluto omulenzi amugambye maama omwana wange nja kukola buli kimu era mukazi wange nja mumutwala ngenda mumutwala omukazi yanyiiga n'ayimuka n'afuluma n'agenda naye talina mpisa oyo omukazi n'aleka awo abantu bakulu andi mukulu wange mulenzi baaliwo bonna mu meeting bamugamba okubeera nga tasoma tekimuggyako buto bwe ndere birth certificate mmanye nti muto nsobola atengera baliba ate nekirala omukazi yesobola okusaba yagamba nti mbadde nsaba bikome mufe bireme kugenda mu maaso ga taata w'oyo omulenzi nti agenda mujjako school fees nga agenda mwesibira ye kenyini agenda musiba era ejja musiba yafandize era nga mumanyi munnange katukuuma lubuto gayi nga agantwala bwamuga amutwale mulabirire ng'aganja kumulabirira kyennalanko kyanaalyako teyambonyaabonya gaayo bambi yantwala ewa mukwano gwe wali oli mukwano gwe ngazzeejo yali yagenda mu mirimu gye nenzirayo ekintu kyeyankolera surprise kisakwerabira nali ndi awo lwali lunaku lumu gwayise wiiki tokavaeyo waka kajja mpita nga mbayo batugende bannange gayi nga yapangisizza enju eyaffe ng'aguze ekitanda ekirungi twalina laptop yaffe wakawa gye yakoleranko wakawe era kale ginakozesa nga nange ntekamu ku firimu endaba ng'aguze waka kwegamba ng'aguze ebintu bannange nawulira obulamu bannanze kyekintu kyeyakola ne mmanya nti bannange kati nsobola okufuna ekyange naye nengamba nina omusajja wange ngenda zaala omwana wange ninga wensobola okubeera wange teryangoma teryannangira kwegamba teryaŋŋamba nti kati mugamba yangamba njagala obeere wano sagala kubona oboneebone namukola bubi by the way naye bye namukola yabireeta kubanga ye yasalawo okuwuliriza nnyina byamugamba n'ekirala nali muto nga simanyi nga nkola ki kyendowooza nti kyekyo ekimpisaawo nze ekyo kyenjagala nga kinkola obwongo obunafu saali muto kuba nali nzadde naye nga obwongo nnabunafu n'obusiru n'ekirala tuyigira mu nsobi teri muntu takola nga nsobi ensobi yange nagitegeera nenjikiriza nengyetondera naye sejjusako kumuleka gaayi yakyuka nantuuka akaseera nenginayo mu kyalo nenzala omwana wange ewa taata wange gye nalaga ngende mulabeko simulangako olwo ebiseera byonna gye yafumbirwa bannange ninga wanswaza nze ngamba sagagenda kubanga kale mu bufumbo college nengenda mu kafumbo lingine tunezaala mwana wange naye obuto lwambonyabonya ninatuuka nenduzaala gaayi oyo yali muntu gwogaani ngenzeeko mu bantu bange ngenza omugana kati nga batayagala odde aba ayagala odde naye nga yaba yalingamu omuzogo lowooza nti kati obeerako esente zaddako okulya zisevinge kintu kyeyalina kati ate kitali ku basajja balala ogende wamabeera kubira yitawaka sebiki yeyo omusajja yalowoozanga nti bw'oba toliiwe nti sente zabadde nga yandibadde akuwazi yazisevinga naye ate munnaye gaayo yali mukozi bwe ndowoozamu kuba kati nsobola okulaba ekibiina ekirungi omusajja oyo alayika yali mukozi kuba olaba engeri gye yali yasoma kwegamanga mwana wa muntu nti maama gyali banaasaba okumpa kino maama yamuwanga ssebo
namuwaayo ganga n'ebyobuyazi nti wezibula nkazituwa naye munnange yeyambulanga ebyo ebitiibwa bulungi bwe bikinagenda enaakubisanga bulooka ngazitiwa azikuba ng'ayiiya nama nti n'omukazi wange nina omwana naye yatuuka n'ayonooneka. Ekintu ekyasinga okuntamya ogaayo yayiga okunywa kale nze namusanga amanyi okunywa ku bwengaawo ng'anywa walagi n'agwa agamba ne bamuyoolayola ne bamuleeta ekironga bukya ne famire bagamba mama etanjagala bagamba bamusanga mu kkuba ne mubuuza nga tanyiga nga baganda tebanyiga kale tebanjaga kanze nga omwana abantu bali abantu tebanjagala nange bye nali neekola nga nyambala obugoye obumpi kiba ku kitundu nga kwe nafumbirwa nga sibimanyi naawe kakati byakyuka gaayi nga takyampa sente za mmere kakati n'omuneendo byatuuka ne bitabuka lumu erinnyo linnuma awo nga talina ssente nga ŋŋamba mbunne bakyotulo agenda baleete magala alijjemu ne mugamba ng'ojjamu lya nimbujje njalisa n'omulundi gumu ndibattule bibuukemu ng'ano kati wano kufa erinnyo lyannumira wiiki mwenze ngenda ffa naye nga byansobera ningamba ngenda kukola ntya nze bannange erinnyo nga ligenda kunzita biki nayinanga awo gaayi yalinga nkwana oyo gaayi yalinga avuga takisi naye nze nkajjukira sigenda nkoko omusajja mulala nanga mmanyi ono wange naye kwolwo nagaawo n'omusajja ninga bakamukubira liyamba ennamba ne mukubira mugati soko biki nejjawo netunyuma erinnyo linzita biki nakwata sente zifyajuka emitwalo 3 nayimba kati nno nze libbe nebiseera ndi awo nzunga nkijja nali sifunangayo muntu gwendeti ngoba muntu mulayina kale nze nalinga nga sibawa budde bwange nali sifunanga na ku ssente ndibambeyo ku ssente no kati wambe emitwalo 3 nagenda mudo nsigirira nagenda nyambala n'enkatonga tezifaanagana then nake sibagambe wali eri emabega ku taata wange nga ndula P7 yandeetera engatto n'ensawo ng'engatto tezifaanagana emu nneegina emu yabuuzi mbwera yetazirabye nga bazimuguza oba yabironda nze simanyi wabula oyo gaayi ekyo ekintu kyanyinyiza engatto emu yabuuzi emu nneegina mbunsomeremu ebyo ono olunaku lyajjako kewaka by the way mbwadde ayitawo nagakayitewo namusaba ebyo ebigatto anyiga kati mbagamba wano nina muddwaliro nagenda namukato nga tezifaanagana bakudde erinnyo lyatana kuba lyali yazimba nnyo naye natuuka mudali nga musawo talijjamu siba wano ne balijjamu n'entana ate anfi era nalwala nnyo omusajja nga tanyiga ewaka senga ne bamugamba banneiba nti omwana waliri agenda kufa yankubeera ngaali jangu nengenda ku mulimu nangamba waki ofiira mu nnyumba nga toyogera jukira nina omwana waffe nfiira mu nnyumba ekibuno kyazimba bannange nankwata ekinyini yanziza mu ddoogi nali kuwulira n'abaganga ngenda bavunaana mbasiba ne banziramu ne bantereeza bampa obujjanjabi entereera kakati bantu bange oyo omusajja jukira yampa obusente tutandika olwo obwenzi naye nga sigwe mulaavu nti bamwagala naye omusajja ono engeri abantu bwe batandika obutanjagala biki natandika oba mumukyawa nga simwagala tamanyi nti balina okukusente z'enviiri kale nze nambeera bwe ntyo simunanya teyabeeranga nazo nazinnyo yali wakuyiriba tanamala kusoma ate mamizi boy yalinga tamanyi nebyo bintu nga kale era teyali mukozi ekyo ekituufu kakati gaayi yampitako ewakalomo oli omusajja baaliya baaki nga tayima oli omusajja oyo ewe yampa obusente kati ntuuka ewe yeyambula omusajja nga ayekira nekitanya nga tayima nemusiibula nze tubeerawo nemusiibula naye nze nalina mugasiri mufumbo gwaddaho nayima neera n'atayima ekyo gwokusatu yayima ngolono olunaku olulala biki nagenda nga mulala naye nga tayima nze nerowooza ndowooza balabe batyo babiira kubanga nze wange nali mumanyi nga yayimirira kati nga simanyi byabalaba biba bitya ye omusajja eri wokubi era we yayima mu kasekendi nga mbeera nembere n'owange era yali yantama nga siyagala muwa ate munayinza ozibwanga omusajja agenda naye bwantama mba siyagala muwa eyo wokka otandikira omanya nti kati mukuoya mbasaakuwa akubaka naye aba nkyumira omusugusususu kati olunaku bannange mmala okubaka n'omusajja nziri ewaka namusangayo bane nze naye nagenda mupiira
sebe omupiira kayabivako naddewa bannanyera musanga amyose eriiso ng'ambo vaako nze mbawasenga ng'ambo bawasenga ndiye ng'akwata essimu ng'ambo yasenga yabaddeko eyo naye nga yiye kunaddeyo kumakya senga mugamba yabaddeko wano kumakya maama yampattula omugere twali tuyimiridde wati wabweru nijja nanona wabweru kati yampitanga ayita wabweru waneeno wabweru tufuluma ekikomera awo twatupangisa tugenda eri naye weyaŋŋamba nti senga yamugamba nti tabaddeko mba mpetalire yambukkulo omanyi yankuba omuteke bannange bayankuba muteke we yansindika sibannange omanyi awo wenali awo nanyimidde waliwo obumuli wenali twali tuyimiridde ffembi nga nziruka buno obukomera obukola obumuli buno obukomera obumanyi obuli wa yero green nendaalira ankuba ninga omuli nendaalira nga neevunisa ampalulayo bannange yakuba nze yatinya nze giddo yabula yantonya giddo mwana nakaaba yamugamba nangamba kwata essimu mpe essimu yo nakebera mu ssimu nga mulimu essimu y'omusajja gemadde nva nanga mukubire bannayigayi naye samugamba nti ndi mufumbo kyenakola bwe namukuba nengamba halo bba wange wuuno wangambye mubadde mu bwenzi kati ndowooza naye obwongo bwategeera yannyamba era bwe yagikuba nangamba waki nangamba halo uno bba wange angamba mubadde mu bwenzi kyokka nga amagoli mukwano gwange nakolanga nawe namasuba naye inonewo omusajja yalowooza ati wadde yanyamba natandisa baitinga ati namugamba ssebo wadde okola kino mukazi wange koye nedda bambi mukwano gwange mpitiddeko eyo nemukubya nemugajje mulabe yeninga mukwano gwange kajowa kako kakajjana ati mukwano kange amugamba oke baali musajja natama nagenda oba mama we naye naddanga ye bwalabwala annetondera nsaba kunsonyiwa so nze nnimba mbadde mu nsobi olwo ntandisa okubakkirinkya amagezi gazze ngaayire mwesonyiwa nze natya okunsaba bankuba nnyo mwana yannetondera sikiddamu bambi kakazi kange nkubye emugamba exactly olwo obulamu butandise munnaye mba ndi awo ndi mufumbo jukira olwo obulamu ndabanga musajja talina kyampa ndaba yaliwo bigenda mu maaso ate naye kyayagala nnyo nankole munaye nze mba n'abasajja kati banjagala mbeere n'abantu kyoba olina mukwano gwo bwe mutyo mukama ndoza yantonda mba n'omusajja ngaggala nze mbumbeere nze kale kalo nti bwembere naye era payinga gye banfuga nnyo muna una omusajja mulala omukazi omu gye yamunfunira omukazi oyo yali abeera bukubo nga alina byatunda n'afunira omuvumu gaayo yali akola naye gaayo yali yabeera naye ku kyalo kimu kati gaayo yali avuga sinotraka naye nga mufumbo ng'amunfunira nga mpita olwonaku nakuba jangu weno kukoja naati nti kale ngendayo nga mulaba gaayo oyinza mulaba nga mpa emitwalo 5 baidawene tetuyamba na emitwalo 5 janvugamba jantugende nanvuga nantwala ye natete nangulira enkoko eri mu cabbage bino ebintu basiika biki nabanga nsiba nansimba etaano bannange nali sikirabangako baidawene nze gemulaba nali sikwanibwa abasajja nti nze nga kale sibasobola mbati obanga simanyi n'omusajja wange kale nga sifunanga musajja mpa sente kati oyo yampa egy'etaano angulidde enkoko yali emitwalo 4 namba kyokka omusajja wange eri mugwagwa enzire waka nemugwere mugajja tulya enkoko najja nendomenka enkoko ya muganzi we ate yankwatako era ogwaddako nangamba nankuya jangu wano paaka zaabwe ebyo nengendayo ndi muwala muto singa bambi olwomba nange nzijja omwana ku mabeere ngenda nziramu nsitula omubiri gwange nga ndabika bulungi ntandika date game yandira mu bufumbo ankubira ne kolo kati omanyi kye yakola yangamba nti njagala tugenda ntega ebibatu nemuganze munaye ekibatu kyange ekyo kinyiwa soko nzija wakandika omuladdemu navuga nampisa yemmanga kati kye yakola napakinga emotoka nangamba fuluma kyangu kwano pehaga munenagera enfula muhaga omusajja yali yagala kunkwatira ku kimotoka naye kale yali tayagala kunkwata kama ndoza balina emize egy'okuwagalira abakazi babweru muba mu byagala bwe bayimika nze bimwana sibikola kinsika bwe kikisaba mu kinyamba solo gena muluma ate nze nnuma namugwesi kyawano konsingo sino yimubatula erinnya nayomba alengerekera kudde bakanga bannumye etagaba batya abaana omwana era nambuuza nti akulumye konzi tokiganga munenyiga ntambula kyokka nga ndiyo mu nsiko girampiseyo mu motoka yaguyiseyo wansi eyo
n'agivuga n'agenda n'atuula tugende n'akugamba kwali waka nyingira ekikomera naye gende yambuuzanga nti nzigyeyo yali ndowooza amayimbira ne muganda wange naye namugamba nga nti nimufumba nga tabikkiriza nga kale sana nga bonda abo tosobola ozuba ndi mwana ate nze omwana wange nali bayira nze simanyi nnyo nze njagala nnyo abaana nze simanyi keya kati nzira awo nsitula omwana nze omwana mwagala nga yeebase waali mbagala ate n'abaana babanjagala nze siyagala nnyo ebintu by'abaana bana bato ab'okusitula no omwana nga yebeera awo nga tanfaako aba ayagala taata omwana kubanga nze maama bwe mbeera awo keyamba nange njagala ate nze kyova nze siyagala nakuzaala saagala nnyo ebintu byakuzaala zaaliibwe naye ate nazaala ndi muto nenzaala abaana bange babiri myaka gye n'abaana babiri bannange kaakati bantu mmwe nga ntuusa awo ngaavuga ng'agenda ogwaddako nga nkubira nga ntwala twagenda mu loogi nayisikana nkona mu loogi by the way mwana gwe nange bankuseegukemu amekalinzi ekinyama gayingayina kye bayita vanija nga simulabangako anaye ng'amanyi ebintu yali mukulu mugayo ya mumanyi nti nagwa mu mukwano n'oyo omusajja kale oyinza banna nakira ningwa mu mukwano mu kusaaga awo kale n'ekirala nze oyo omusajja asigambye byonna ebiseera nga agira n'akubi nga munyumya naye nga lumu takuyita njangu ndabe biki yaŋŋamba nti olunaku olina okundaba nja kukubira ngo ojja olondabe nga mpa ssente omanyi oyo omusajja yakubiranga ku makya n'akuweereza ssente nakubirako olwo nakuwa ssente oyo omusajja yakwata ekkubo ndooza n'amanya nti ndi mufumbo munne yamugamba oli naye nze nga yamugamba nti ndi mufumbo takkiriza kati najjirako mission yakunzija mu bufumbo bwange naye nga bwe mbimugamba Efulamu tabikkiriza gayi ngampa ssente omusajja yampanga ssente kati tutandikwa n'ole waka waffe wange tufune obutakkaanya omusajja abeera ngamba ngenda kutwala ku poliisi yangobanga nangamba ngende neŋŋaana kati ngamba tugenda ku poliisi wakola endagaano nti mwezi gumu gankwadde ogenda bovudde wano nono yamanyiranga maama yamugamba nga omwana mmugyeko yagende kitegeera ngamba atambula omuviiri bane yangoba bane bannange yangoba bannange bimusijjukira nnyo kuba byadda kuba naavaayo ng'omwana alina omwaka gumu kyenakola nga obulamu bunzibuwala kwaliwo omu yangamba waliwo omuwala yangamba nti ze ndi mukwano gwange ye mbagala yeba akola mu bbaala mubagala abakozi kati kyenakola neŋŋamba ono gaayi namusinkana nti semunaye ngenda kukulekawo ngenda kukolera mbalala eno ngenda kuvaayo kati nali namuganda nti ndi mufumbo nenga tabikkiriza kwe kumugamba koolo nti njagala kwawugana n'omukwano gwange saabeera naye ndambala naba sibyagala nsaba ndeke ebikiri ngamba ngako kati nandyagadde okwepangisiriza naye sina ssente omusajja yakwata mu nsawo nambaliyo emitwalo 5 n'aginsimba bwezo sisikwatanga nakweza baitha olwo oyo omusajja mpa ku ssente atandise okumpa ssente nga nsimba emitwalo 5 nga mujjukira mulaze nti nina mukwano gwange mbadde mbeera naye nze niyo omupaliso gwange bikibiki ngamba pangisa yangamba pangisa ennyumba emitwalo 15 kyenakola nange ndimu obugezi olwo kubanga sina gye bwava ngenda noonya ennyumba emitwalo 7 kitundu kwe tuli navaako nembuuka obutundu nga 3 nempangisa kakiringa olaba okuva ebusega nogenda ng'ovudde busega nogenda mpangisa ebulenga abamanyi mu Kampala kale wana opangisa bulenga oba ebuloba gaayi nga nzira wakolo tuyomba n'omusajja nzijjako omwana namutwala ewaabwe kwobiki kwolwo nange webampa ssente nanyiiga kyeyakola nga nzijjako omwana nga mutwala ewaabwe gaayi kwolwo yakera nankubira ono oyo omusajja yali atandise okunkwata nange ngamba nti oyo kamuyitume W kamutume kale kamutume oba George no kamutume W oyo W wange amwagala nnyo yajja nankubira nange nti napoloti yengenda kugula gya tugenda tugigule ku makya nga ntwala yantwala na buddeeyo twagigula eyo tutuukayo poloti twagigula mannya gange naye mugundi negundi waguze poloti kati ewe kyeyakolanga kwala endagaano eyo ng'agitwala mu maka ge omukazi ndowooza yagiraba mukazi we ng'eriko abantu babiri bagiguza omukazi n'ajjako ennamba yange nankuya nagamba gundi omumanyi nti yamumanyi mwami gundi nti mwami gundi oyo omuyita otya konze mukwano gwa bba wange kazi nga neesonyiwa kaakati ngenda mpangisa nnyumba kati nno mmala opangisa enju nzirya waka omusajja ono nga yanyiize jjukira olunaku lwonna saasibawo ngenza n'omusajja ejjajja omuzanyi kugenda newaggudde nga manyira nakugenda omwana baamunzijjako nkitegeeza kati biwedde nzirya waka nonemu ebintu byange
adasibyewo kalodeko kufunira nga munonya nga jagamba ane twalwana olwo kusirira betwekuba emiggo omaye ebikonde twalwana kandi banya tugamba kya olwana chokana mwakulana tutula tutesi kati nze gayo yali tamanyiza olugenda naye akiraba kati ngenda to mwana mumulikira nange nagasi ngena fuka single mother neno ngasema nje kyasima kyandiko ngasema nti obulume bigenda konsukako bw'omwana naisi ndo yana mungo bako kati nga nkwata bintu ngamba kali nga muwoya woya ntegedde kati no musajja agenda kumfaiza tagenda kumfa kintu kyonna omugamba nawe nga tukakana kati tukakane kale sigala togenda omwana aliji omuganda kati already bimpangisizayo omuganda wange yampadde sente yampangisayo kati kagende mbere jemezi jigwekomeo ojja kujjangayo nti kali nga mpo omufaisa omunene nze natwala mufaliso ekinda konsifire natwala mufaliso omuti nesatwala mufaliso gwakubuli byonene ntwala awo ebintu nto banaye usiku bwenakola mu bumayi nga nfuna bugundi ngentwala paka mu nyumba gyapangisa nga nyingira ategeka kuregula nga nkubira nga ndi mu kujja tata w'omwana kyokoli yapangisa nyumba esimu nzijjako sinamuleetawo. Nina ebintu biringa bisatu byenjagala okukomentingako mu kitundu kino ekyokubiri stories gazayo ekitundu kiri kimu. Omuko wali bamutegedde anange ebyewunyisa tebiggwa mu nsi. Waliwo kyenjagala abaagalwa twetegereze. Waliwo olumu ebintu ebitono nga bitono ebituwangula ne tukola ne loosi ate loosi nnene nga baweebuuza ensobi eyo kuyavudde nga kintu oba oli awo kiwabuusizza amaaso naye ng'okulembeddwa kye tuyita okwemanya okutakola nno makulu amalala agatakola nno makulu. Mujjukira sisita ono nga agenze ewa neighbor ayingidde mu baneighbor alese wakola ewa boss we like wakola obwayaaya bamuyise yesisigiriza bamuyise obudde bugenderedde ddala ng'ali eyo akomyewa wakanguuno munyiivu bossi ono n'agezaako okuba nga justifyinga. Waliwo abantu abalowooza nti a mere explanation of why they did ABCD is enough to pardon them. Eri abantu nga naturally okukkiriza ensobi yaabwe obatuma eggulu ku bigere ne badda ate nga bagenze beetisa ekidomola nga balina ne kalita 10 ke balengezza. Eri abantu abalina ebitima kambiyita ebitima bweguba mutima nga njagadde butakigeza nnyo bweguba mutima nga gwe bayita omutima ogw'ejjinja omuntu ng'okukkiriza obunafu bwe agambe nti owange onsaasire byansobyeko gunsinze ng'akaluba ng'akapa n'omugamba nti okukkiriza ensobi yo n'okukutuma eggulu ku bigere nga weetisse ekidomola ng'okwatiddeko liita 5 gy'olengezza londako obusirusiru ne bukulembera omuntu ng'oyo n'agaana okukkiriza ensobi at the back of her mind ng'akimanyi nti yakoze ensobi naye n'abeera mu kuwakana ate oluusi nga n'amugamba waliwo ebikwatibwako namugamba but you did this n'aluma n'ejjiiku. Mukimanyi nti yali abantu nga balina engule mu kuwakana nga balina engule mu kwegaana nga bakyenyumiriza namu n'okukyenyumirizaamu. Kakati bossi wo okwekandagana agamba nti kwatamu ebyo byogende. It is a reaction of what you've just done. Ekiringa ekiraidiirwa eky'obuntu ekyobuvunaanyizibwa ekiraga okwetowaza oba okukkakana kwe kumugamba nti mukama wange nsaba onsaasire binsobyeko nsonyiwa nsonyiira ddala. Naye mukawulidde nga kasibye llo njagala bategeeza eri abantu bangi bafiiriddwa opportunities nnyingi ng'ekigambo I am sorry kibabuze. Oba nkiddemu kati onontegeera eri abantu wansi w'enjuba nga bafiiriddwa emikisa egya relationship egy'emirimu ziyite connections oba opportunities oli n'asubwa sikaala oli n'asubwa ebyensonga nga bw'oweyinga ekyamulemesezza ne kiyalemeddwa ng'obula omugamba nti weekolere justice weekwate weetwale ku police bakugguleko omusango nga gwe ogweggulako kugamba weeroope. Bw'otunula nozaayo akatambika emabega oyinza okwekangabiriza wano naye odda wali n'okkiriza nti obusirusiru bwo
bukukulembedde okukutomeza. Abo gye bali. N'osanga omusajja nga mukazi we amulemeddwa lwa kigambo nsonyiwa. N'osanga omwana ng'alemeredde bazadde be n'asubwa eby'amaanyi okuva mu bazadde olw'obutamenyeka nti maama, taata, I am really sorry. N'agenda majestically. Oli ajja kubuuza, do these people regret? They regret. They feel bad about what has just happened. But tebabeera remorseful. Nti agambe nti eni bannange iyi nga nsusse era banoonya ensonga. Naye njagala babuulira kolagana n'abantu bonna ku nsi. Weewalanga nnyo okukolagana n'omuntu, okwesiga omuntu atakkiriza bunafu. Wansi w'enjuba nja kugumira bingi, naye omuntu gw'embeera ndiringa naye nga tosobola kukkiriza nti bulaadi mwana ate awo nayogeddemu bubi. Naye olinga agamba nti kati n'abuuka kino ky'omugambye n'aleetawo awo ensonga endala n'agamba tugeze ye yayogedde bw'ati kubanga gundi yayogedde bw'ati. Naye nga omugamba nti nkubuulire, you had all the reasons. You had all the reasons obutakola nga bwe wakoze. Kati wena nono ogiraba. Now you wouldn't have said that. You wouldn't have acted like that. Olinajja n'omugamba nti naye owa okimanyi nti bulijjo nnoonya olugoye lwange ewaka nga sirulaba naye bwe nzize ndusanze kuwayayo ng'okimanyi nti omuntu oyo waabeera abeerawo yekka ate waabeera tewaliwo mulala akumanyi ate ye yekka omuntu ajja ewuwo n'okumanyayo yamanyiyo ate olugoye lwo baalujja wakaawo olugoye olusanze kuwayaye ng'omuntu oyo tasobola kugamba nti mukwano I am sorry atasobola olugoye olulabi wano kuwaya kweruli bannaye ndowooza gwaluleka wano n'omutunulira bw'oti. Bwe waba waliwo obunafu obuyinza okutta omuntu nga byakusaaga kirabika ng'ekyo ekitono. Oba ogezaako okuntegeera? Kale nno munnange bwe guba muzeegu njagala kukulabula. Olumba olunaakutta teruli wala. Olumba olunaakusiraanya okulemesa ebintu bingi lwerimbisemu ekyo. Amalala, olunkuduulu, okwepanka, obutamanya nnaku yo. Oh my God. Pack your things. And she packed. Yalina omulimu. Yalina kyazaako nedda. Katate kankulabule. Munnayuganda oba ali mu kulaba sheno. Kakati gwe kyekintu olabanga akantu akatono bwe kati ate kali kamu. But I want to tell you, waliwo ebintu ebirala bingi by'osobola okukola nga kano kaali katono akalaga obulazi. Nga bwe kiba kirwadde eno yali symptom guyita omuntu ka headache. Ojagenda mu ddwaliro bagambe nti omutwe gukuluma. Tebagenda kuba mpiso ku mutwe, tebagenda kurushinga kuwa pain killers, baagala kusooka kubaako tests ze bakola. Kubanga bakimanyi nti omutwe okukuluma kandi baakabonero ak'ekintu ekirala ekinene. But I want to tell you this. Omuntu ng'omuwadde obudde ku bunafu obwo obulabika ng'obutono obutakkiriza nsobi ye ojja kusanga obunafu obulala bungi nga bukola oluganda oba relationship n'obunafu buno bw'olaba ng'obw'okusaaga. Olowooza kiringa omuntu anywa omwenge. Gw'oyinza okulowooza nti okunywa obunywa omwenge n'amalako abantu emirembe it is enough. Kirimu okufiirizibwa ensimbi, kirimu okufiirizibwa ebiseera, kirimu olumu okwogera ebitasaana nga yeeyogerako ebyama naye bikkula ensi naye kirabika kiri kimu kiva mu kintu eki. Kakati bagamba nti omutamiivu yeebaka ku buli kiramu osobola okwewuunya. One leads to the other. So bw'oyinza okulowooza nti mu bulamu abantu bakonda eminga bakritisayizinga oba bakomerera olw'obuzeezezi obwo obuli mu kwekaza mu kubuzaabuza otuyagala kukkiriza nsobi era weewolereza mukwano ne tusanga kakati okimanyi nti ekyo kitambula n'okulimba. Ekyo kyokoze kirimu okwegaana, kirimu okwenkaagabiriza, kirimu okulimba. Kakati oyo ye muntu gwe tukkiriza nti n'okuwaayiriza asobola okuwaayiriza. Kakati omuntu oyo abakkiriya twavudde ku kintu eki
kale goyinza okubeera awo nga weewaana n'okwewaana nti nze nga nasazeewo okwegaana neegaana nange kennyini neneegaana. Waliwo yagamba mbu obulimba kibi. Nkiddemu bwe yagamba obulimba kibi, nti osobola okulimba n'otuuka ggwe kennyini n'okkiriza obulimba bwo, nobanga avuddewo n'otandika okutuulira ddala mu kirimbo kyo kati n'okkiriza nti olimba, n'otandika n'okkiriza nti kyogera ge mazima, kati n'otandika okufuna ekikonfidde n'oyogera abakumanyi nti byoyogera bya bulimba ne tukutunuulira. Mwali mulabyeko omuntu ng'akunyumiza emboozi ne banno bwe muli, ng'emboozi eyo ya happening oba ekintu kya happening nga muli aba mwembi mwakiraba. Bw'anyumiza emboozi wallahi akweganye toliimu. Emboozi agikyusiza location, ebintu bya happening kawuku ku Ntebe Road. Omwana ow'obuwala bw'agenza okubinyumyako byaligaba. N'olunaku lulala yali yekka, naye ng'ekintu kyayogerako buli kimu 100% kyekimu kyennyini. N'omutunuulira bw'oti n'obaako busigino bw'okola nga tabulaba. Kati obulimba busobola okukula okutuuka ku ekyo. N'oba mbadde nyina kwogera ekyane nga kyo kinene, tuyitandikira awo. Ekintu ekyokubiri kye mbadde njagala okukonako mu story eno, did I say like something like 3? Yeah, nagambye 3. Ekyokubiri chap. Muwulidde omulenzi ono nga sister bw'agambye nti agendako ewaabwe, nga bw'amala okugendayo ng'ono alina engeri gy'abanga agamba nti oba nkaluubiriza oba kati akageri kataliwo n'asobola okusevinga kasente. Mukimanyi nti eriyo abantu ng'omukaluubiriza naye ng'ati obutyo kiraga n'omwana kakati gwe bataakaka nti bakukasente mpasa nkwerippyeko kakati okutuuka ku kino. Bannange mugenderere abantu balina obuze, abantu balina ebibeera. Osobola okubeerawo ng'omuntu emmere gy'oli emuluma, okumanya nga byewuunyisa emmere gy'oli emuluma, naye bw'otunuulira input yo, bw'otunuulira ebyo by'ocontributinga mu kubeerawo okwo n'obiweyinga n'emmere emuluma gy'olya, ogenda okwekanga ng'omuzaalidde n'omwana, omuwoleza, omugololera, omufumbira, omuyonja, omuwaako, omuzaalira. Ebyo byenjogedde singa tubipima nga tubipimira mu mmere, buli lunaku twabala tufulumya sente nga mmeka, naye ng'oli ebyo tabibala. Naye nga bw'akwata omutwalo emitwalo 2 n'agirekawo n'akuwa emitwalo 2 emitwalo 3 ejjabyawaka ewiiki, bannange ng'alaba omuyitako nnyo, naye ng'ababiri mulimu n'abaana be, gw'oli omu bw'oti gw'atalyako na half olunaku, ng'omuntu kimuluma. Abantu balina obuze, abasajja balina obuze, abakazi balina obuze wansi w'enjuba. Kyobola Paulo mu Bayibuli bw'agamba nti bannange nze kuwasa bino ebintu by'okuwasa mbyogerako nga Paulo. Temugamba nti Katonda yabyogedde tambadde ku mutwe, mbyogera nga nze. Singa siki omuntu teyandiwasiza naye omubiri ogukeera sozi muto n'alyoka yekanga akangabirizaawo n'agamba nti olw'okuba abamu temusobola kufuga mubiri nga nze muwase. Naye ndowooza oba oli awo ku byali alabye mu counseling sessions eyabeerangamu yali abisisinkanye ng'agamba wamma nalyoka ne siwasa. Omuntu ng'akugulira emmere n'ogifumba ne mugirya naye ng'alaba omuyitako nnyo. Ekisembayo omwana ow'obuwala bamusigudde okuva mu ddya, alivuddemu agenze mu ddya eryokubiri, kubanga kuva wano ku mizigo gino n'osala busazi kubona ogenda ku ddala okusinzira ku speed gy'akozesezza, from one relationship to another in the same day. Avuddewo ono azzewo ono. Tusisinkane mu kitundu ekisembayo ndowooza lwe kijja okukola amakulu nga tubikomentingako ng'omaze okufuna the whole picture. My goodness.
nga story bwegenda maaso njagala kino kikubeeremu. Njogera eri gwe yakola senior 4 n'ofunayo ka certificate mu early childhood development, kakati twagala okukusenvulako obeera omusomesa asukkakaawo nga tukutwala ku level eya diploma. Njogera ku lugendo olw'obuwanguzi wootuuka n'ogamba nti kati nina diploma mu early childhood education. Diploma eno oli waakugikwatako ng'oyise mu Comprehensive Educational Institute Kireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Okumanya ebisingawo ku nsonga zonna. Weetaaga ki? Kitwala bbanga ki? Tuition yali biki? Osasula otya? Basoma ddi? Okikwasaganya otya? Owunziko oli musomesa kikaaki? Kyenjagala ojjukire mu byonna nti ebbaluwa eno ba diploma eno egenda kubanga ekakasiddwa Makerere University. Ku screen nga bw'olaba kuliko ennamba eyo. Ogenda kubanga butereevu oyogerezaganya ne Dr. Sarah Walusimbi ku lwa Comprehensive Educational Institute Kireka.